سيداتي آنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. بدو با الله بزانا با الله منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tukyagenda maaso ne hadithi yaffe kigambo ku kigambo nabbi mwe yatugambira nti kozesa ebintu bitaanu nga tonnaba kugibwako byeyengera bya biyunga ebyo. olwa tuli ku kigambo al-ghina yatugamba mu hadithi muli wa ghinauka qabla faqrika, kozesa obugagga nga tonnayavuwala. olwaleero tugenda okwogera ku kigambo bugagga. Nabbi sallallahu alayhi wasallam atuwa hadithi nga tujijja kwa Abi Huraira radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam laysa al-ghina an kathrati al-ard walakin al-ghina ghina an-nafs muttafaqun alayhi. Hadithi eno Nabbi sallallahu alayhi wasallam tugamba nti bwetwogera ku bugagga si bwe bungi bwa biliyoniya, wabula obugagga bwetwogerako wano ye muntu okubanga Allah yamukkusa omutima gwe ne gutebenkera ne guba musiimu kwekyo kyonna kyaba alina. Oyinza okusinkana nti omuntu ayina miliyoni 100, ayina miliyoni 1000, ayina biliyoni 5 naye ng'ali azaamanya n'ow'ennusu 50,000 olw'ensonga zino zonna taziraba, alaba nga yasembayo. Naye omuntu omugagga ayogerwako y'oyo amatira n'afuna omutwalo n'amanya gwe nnina Allah agumpadde, n'abanga mutebenkevu, n'abanga mukakkamu, n'abanga mumativu, n'ekyo kyonna kyalina niwandibadde nga kitono. So atalina butebenkevu obwo asigala awankawanka ni bwabeera n'ebizimbe 10 awamba akazimba akatono akatamujja namu. Noga nti omuntu alina emmotoka 10 naye yawoza anyaga akapikipiki k'omusajja omunaku. Nabbi kyatugamba nti laisa al-ghina, tibuli bugagga olw'okuba nti olina bingi, wabula obugagga obwogerwako bwe bw'omu mutima, omuntu n'obeera mutebenkevu, n'obeera mumativu n'ekyo Allah kyakuwadde. Era Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'agenda mu maaso n'agamba ti man kanat al-akhira hammuhu ja'ala Allahu ghinaahu fi qalbihi wa jama'a shamla. Nabbi yagamba mu hadithi eno n'agamba nti omuntu bw'abanga akolera enkomerero, ayagala nkomerero nnungi, Mungu musonyiwa kumwingiza mu jjana, Allah amukwatirako naddira omutima gwe n'aguteekamu ogugaggawaza, n'abeeranga mu mativu n'ekyo kyalina, era n'abeeranga ali mu dduniya muno nga kyafunamu kyonna mu mativu. N'aga nti ate omuntu abeeranga edduniya ye kyekigendererwa kye ebyakhera tomubuulira, yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala addira obwavu n'abuteeka mu maaso ge, nga lwakuba bw'ati nze sirina kitanda, buli wakuba bw'ati nze sirina mmotoka, buli wakuba bw'ati nze sirina maduuka, ng'amaaso ge gateekeddwamu obwavu. Buli wakuba amaaso alaba bwavu. Ni bw'aba alina biliyoni 3 alaba nga talinaawo kubanga agoba owa biliyoni 10,000. Yadde alina emmotoka 10 alaba nga tazirina, ayagala ya 12. Yadde alina ennyonyi 8 alaba nga obunyonyi 8 tebumumala, ayagala ennyonyi 30. Nabbi kyeyava agamba nti omuntu oyo abeera nga awankawanka essaawa 4 ate ebyembi, era Allah n'abanga amugabiridde ekyo kyeyamugerera. So tugamba tutya? Tugamba nti Nabbi atugambye nti tukozese obugagga. Beeramu obugagga bw'olina yadde butono butya, mu mbeera gy'olinamu beera ng'obukozesa ng'obuwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusembyeyo ekigambo kya Al-Hasan al-Basri, yagamba nti alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghayri fatma anna qalbi. Ati bwe namanya nti riziki yange Allah giyangerera, teri asobola gitwala, nze nino gifuna, ate kyantebenkeza omutima nimba nga sina wasiwasi esobola kunyaga bitali byange. Naga nti ate bwe namanya ti anna amali la yaqumu bihi ghayri fashtaghaltu bihi wahdi. Bwe namanya nti ibada Allah gye yandalikako nze nino gyekolera, awo nafungiza nimba nga njekola kuba ogeza. Katonda yakulalika essola bw'oba togisadde teri ajja kukusaalirawo. Katonda yakulalika ekisiibo gwe olina okyesiibirawo. Katonda yakulalika hijja gwe olina ogyekolera. Aga nti bwe namanya nti omulimu gwange teri anaagunkolera, nagezaako okufungiza mbeere nga nkola omulimu ogwo kubanga lwa mu nnyindo. Yagamba Al-Hasan al-Basri n'agamba bwe namanya nti Allah muttali'un alayya
Allah ndaba kyemba nkoze kyonna fastahyaitu an yarani ala almasiya nakwatibwa ensonyi okubeera nga mujemera oluvannyuma lw'okutegeera nti buli kyenkola kyonna Allah aba ndaba. Ekisembayo yagamba tualimutu anna malaka almauti yantadiruni, ati bwe namanya nti malayika walumba annindiridde andi ku bampa saawa yonna ntwala na kyampa obumalirivu n'obunyikivu okwesiibira entanda gye naasisinkana nayo Allah subhanahu wa ta'ala. subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.